Bwoba obuuza credentials ategere kwata akadde okubire Babi Kyagulanyi omubuuzi Bobi Wine anajja kukubuulira. Secondly, kakuze ku level y'okubeera omuwala oba omukyala mpaayo omusajja gwe wali ozimbye. Nze ndowooza Zari Hassan yandibadde asigala mu bwammodo bwe n'ateeyingiza mu bya politics. Abasajja baalumbye nga ngoma nnene penge omuddawa ng'oyogedde ku Bobi Wine, omuddawa nga ovumiridde Bobi Wine oba nga ozoleeza. Kati emboozi enjogerako yino bano abawalawala bwemubuuza byeyasoba tasobola bigamba, bwemubuuza engeri gyampawalinga mabala tasobola kubigamba, bwemubuuza kaleeta kimanyi naye yesanga nga waali. Kale katutandike nti nno waali, katandike naye nti waki nti waali alina erinnya alina abamugoberera nno bangi, naye katandikire ku kino nti waali kuba simanyi kaliya ye yayimba yakola biki byonna zaabikoze naye katandike ne kuba nti nno waali nga ye kuba twogera ku muntu oba wooli oyogerwako. Kati ono waali ono bamuyita Zali Uganda. Zali Uganda. Kakati katunyige tuke tuwulire byatugamba. Tunyiga lwakuba nti waali kyetegeeza nti waali nti omuntu yenna waba n'abagobereza yogerwako kitegeeza ekigambo kye kibaako abantu ekya affecting abo bekyempoweringa. He can affect and empower. Nziramu. She can affect and empower some people. Nti ebigambo byayogera engeri aba ne following biyinza okubaako enkyusa oba empundirizo gyebiwundirizaamuko omuntu n'ategeera nga ye. Tugenda mpola kuba sagala nnyo kubeera ate nga mugamba yanywedde omwenge. Kano kakacaayi kadala sinna katamiza na mbasumaali wali kumpi eshishita. Kati tutandise. Tumwogerako lwakuba nti waali tegwandibadde mutwe mukulu. Tugenda mu bizibu ebisinga okuba eby'amaanyi e Uganda. Tugenda mu bizibu ebisinga okubeera eby'amaanyi e Uganda. Kati wulira enkofeeni. Simanyi nnyo Luzungu naye natandika kumenyaamenya mbere yayogedde simanyi nnyo Luzungu. Kakati agambye there should be credentials for a presidential candidate. Those are credentials. Engami eno kyetegeeza nti walina okubeerawo ebisaanizo. Munaasobola okumpabulamu nnyo sinze yasoma ennyo ne ku nsogera gye ntegeeramu manyi ono nze manyi n'enkwalo teyasoma nnyo naye nga nsobola okutambulira ku mutindo gw'Oluzungu lwayo nimba kunange bemmenyaamenya kubangoberera abatono tono abasaamusaamu wadde ngoberera abatono okusinga guno omujjo nkozi. Katutandike empola. Agambye nti walina okubeerawo ebisaanizo eby'omuntu byalina okuba nabyo okubeera presidential candidate. Tugende mu maaso. Atugamba mbo atandise okulizoninga. Atugamba mbo atandise okulizoninga. Tugenda mukwata naye empola tetwagala tumutwale speed. Naye atugamba nti atandise okulizoninga. Tuli no mu bintu ebinunula eggwanga si bintu byakubeera nga tweyambula mpale bya makeup n'ensonga nkulu ne bajjajja ba face digero decidinga kana akalulu. Ne mulimu abantu abo mulimu entaawo luzinga zo ziba kuba ezagalo yisaawo olw'okuba katusoke tuwulire twendudde kuddawo ono yaani ayogera yajja kyo kubanga waali kiki kyakula tujja mutwalemu mpola. Okay. Kakati. And we don't want to say we want Bobi Wine to be president because we need something new. Okay, there has to be credentials. There is credentials for a presidential candidate. So if you guys now really want to start reasoning the presidential thing, let's. Omanyiza bino ebintu biraba mu ngeri ndala nnyo. Yalwala ekirwadde kya livelism
omukyalo ne banga lyemmanyidde Zari yalwala ekirwadde kya livelism ate alina ekirwadde kye bayita neurocoping. Neurocoping yafaanana atya alokopya nga yeetaaga kye bayita relevance. Kasuke nkubuleko kintu kimu muganda wange Zalina Ntale oba bakuyita Zali Ttale oba bakuyita Nyoka Ettako. Njagala soke nkubuleko kintu kimu. Osobola okuvuga Range Rover 68. Now this is real talk. Osobola okuzina East Africa yonna nogera nozina buli muyimbi ne Tanzania nogera zina Badundi bonna nga wogamba bugolevulinga abasajja babbeeyi. Osobola okuzina buli president yenna goyagadde kuba maama onyirira namukadde oyo faranyi bokitimbo tinyi otonya mole nga bitanda bya chandaliya onyirira kwa kunyirira onyirira ddala byonna osobola okubikola. Ngenda kusooka nkube challenge emu. Zalina Ntale ibeti nja kuva ku Instagram nja kuva ku Facebook eno video bajja jikutosaako sigenda kudisinga mu bichi ngenda kuwa challenge emu. Zalina Ntale mwobo bwamalidadi bonna boli bwoba nti nolowooza ina abantu bosobola okuinfluencinga abawala ngenda kugamba ekintu kimu tonnatuuka era nziramu tonnatuuka ku grade y'omukyala ayitibwa Babi Kyagulanyi omusajja golowooza nti talina bisaanizo kubanga atuna atufuga tonnatuuka ku grade ya kamadaamu ako akatuula ebusaabala mu bwetowaze mu kubeera powerful n'okubeera obwakabi n'omuntu gwe balabeerako tonnatuuka ku grade ya Babi Kyagulanyi. Era nsuubira bw'oliyogera n'otatula ku musajja oyo nti Bobi Wine you're offending a woman akyasinza okubeera powerful mu Uganda. Tojja kusobola kumanya credentials za Bobi Wine z'alina njasooka nkuze ku musinzi gwa wansi wali ewaka nga kusomesa omusingi ogutandikira ewaka nti weeweewo omukazi asobola okubeera nkwaya tulizimu binebe nabye mukola bine byokubeera musimanyi mwena nkwaya tunge mutambula nti mukola bya Select Queen ngenda kubulira ekintu kimu binebe nabye mubikola kwa nti no mwali mu okusetulinga teri mukazi yenagala kubeera mukazi mbo Eva abadde ali awo mbo yali international atunda kasoro Eva abera ku ebisto taliyo amazima mugogera amazima mwali mu okusetulinga obulungi sidya bino byonna mubikoze sente muzirina naye amazima gali nti mwali mu okusetolinga yo miserable. Tosobola kera kumakyalo gamba ninza kuzza ku musingi gw'omusajja Kyagulanyi oguli ewaka n'omukazi ali mu nnyumba ewaka oli wansi w'omukazi oyo omukazi gwe bayita Babi afumbira Bobi Wine Kyagulanyi akukubisa emirundi 4 maama osobola okuddawo n'otambula ng'obootabota naga amagulu gakulinga ag'abakiga gakulinga emisekuzo gonna gabijewo gonna gaziyimbagatana tosobola kino nkiddamu tosobola nze Zali kino okusibako sente onnatuuka mu gwedi akakyala bw'oba obuuza credentials ategere kwata akadde okubira Babi Kyagulanyi omubuuzi Bobi Wine yanda nja kukubuulira. Secondly kakuze ku level y'okubeera omuwala oba omukyala mpayo omusajja gwe wali ozimbye then nkulifalinge ku bakazi banna abazimbye abasajja njasa kiggo bw'ogamba credentials leero ze byoyogera sibitegedde ezindaba nga agendagala okumanyira ate omukyala ali makata Mama Solomon mpayo omusajja gwe wali ozimbye nga saa zino omulabako wamuzimba mpayo gwenjagala ngambe ku banga lyobaddawo nga weesiga ebizigo weesize jiiki weesize tutti walole ebbanga lyomaze nga weesiga eyo n'ennagisi mpayo omusajja gwe wali ozimbi credentials zonoonya nga nasaawa zino okola video ne weeyita omukadde tojja kuzifuna ebiseera ebisinga mu bantu nga gwe tonneezuula kikyoyagala na kiki ekikubulako ki ekikutadde mu mbeera y'okubeera awo ebimu tojja kubitegeera bisukka ku ntegeerayo tojja kubitegeera bino birala nnyo tojja kubitegeera bino bukiba muno kuba Uganda si Snapchat Uganda si Instagram Uganda tuli mu gwanga nga ebya Instagram Snapchat byobeeramu eyo bino birala madamu tuli ku kintu nga nejjajje waffe tumekinga sure tupevinga ekkubo nga asobola osimba emmwanyi enkira ne yabeera nga esobola okudda n'agitunda katale okubeera nga asobola olabirira abazzukulu naye okwambala gomesi tuli mu Uganda nga tubala bintu birala nnyo okusinziira ku ntegeerayo mpayo omusajja gwe oli ozimbi wakati sawa
bwoyogera ekigambo ng'ekyo nti Bobi Wine people power waliwo omukyala akusekerera ali mu make yakola Bobi Wine saazira akulumya gw'omutwe bakuwako project NRM era nga project eyo yennyini yayita mu Kiwanda nina kumuuza maama credentials ki ze baakulabirako okufuula ambassador wa tourism ebiseera ebyo zezino wamanga ofulumya video ng'otadde Kyokolo mu buwala newegana okuvayo adde Ttondo ly'otuzzi wagenda kukola video tutugenda mu gyenvudde zezo credentials ezireta yuga kwaleka Uganda gy'oyagala nti gosobola gifuna mwako kuba mulimu abambasada abandi baddaawo naye gwe credentials oyagala sizitegeera nti gwe zakufunyisa kalimu ake ebiseera ebyo okubeera ambasada wa tourism ke kabanga ke watwala n'oteeka Kyokolo mu buwala n'obeera nga weesokola weekuba finga nene waba wadde Ttondo ly'otuzzi olwavaayo doza minisita n'agamba nti oba naakulaba mu kugamba oba bino ebyokuba mbuno zookyusakyusa abasajja oba zookola bwoti nti obadde mu bino byonna ebyokuba nti no gwe obadde omuzimu nankasa mu ssabo lya Ssemwange tetujja bigenda mu kuba eyo hasoyo naye mbuuza credentials ki zegwe ze baakulabamu okubeera abakuwa ekifo ekyo manyina ze sikuheetinga sirina buzibu era saagala abasire kwini banyiige neffe tetulabanga abalaasiraasi twewummula naffe ntegeera ffe ntala nnyo kuba ntuntu era abasingira bwoyinza okukwata speed nzitosobola kuntwata speed mu bintu bino ebyekisiru sira kutulenga mbalaba onoono omukazi kutuyogere ku credentials eza kuteeka mu kifo ekyo bizizo kizireza kutwaliza kutoka mu kifo ekyo nze zimpe omulwadde wange enyiri Brian White sali kyenjogera ko nkimanyi bino binyiiza bwe mubadde mweza ne Brian White njenga soko tuli abasajja bonna bo webaseeko baliridda watu abasinga bonna bafudde kaliya ziweddeko musajja gwali oyagala wano omulala oli Uganda kweka tuyagala tulabe nga abasajja gwe bako yenna yennafa omusajja gwali oyagala gwenda Faluku Sempala yakwasaka akazi kana akasinga kana kali kagala Simon Kalema aliri amegeta manyu yali omusajja ayina ne kaliya yarembere London wodde n'omweyambulirako ebisirani bye wajje wasemwanga yogo wazimba Faluku Sempala wo muzimba biki ali yali mbuzigo ina kati simanyi yafuna kana akola simanyi ka Underwood kana kasinga kaduka ku Simon nakota kameche kaagala idenga ali ategera ko ne bounce wa simanyi Balena Lewis simanyi Devina Lewis yali musajja bwakabi Iranda uye kusanga yogo wazimba bali wogo wazimba gweze pop sije gwali yoko zilunga amandi babi atande Bobi Wine gwempa gwali nga meto no wakali family ya Ssemanga jini wali ozaddemu aba bana bozadde abo benyine nyi tata wa Ssemanga agwira weddalo Pinto wese zitegeera uja kunga information South Africa bajimpa ne Pinto family yabo yina basinga bamba waya ne banga Pinto yagamanga Ssemanga zayo mu kyotalo yigundi Ssemanga n'agaana ananso nyo jali yeba si weka fitgena na muzikulu muchibe chenza ka ndumsolo zikula Ssemwanga singa bogera singa batubulira Ssemwanga died as a miserable man ngoyendera mu nyumba Ssemwanga agenda okutuka ngenyumba yiwa jifula dalungi era gwo omwe yasinga okusanyuka Ssemwanga afuna nojja noyambala ebitimba okuta ebisimu okuzika kwa Ssemwanga yambala ebitimba ebishandaliya shande ebitimba bininge bikwate mmambe bensonzi omutoze kumbaga okuzika bawo eno okubira Diamond simanyi Platinum simanyi akasimu mwenyegera mulumbe mamo ragenda farokota simanyi Diamond production ino mutula simanyi mudo mwenyegera jegere na kubo olugalo what kind of nonsense kati kubyeso sizo tugamba gwanga Uganda mwe tuwizo simanyi kali kwa hizo tugamba nyaffe mama nyaffe ta Uganda ye yaffe gwe zalinze nkubulira ulira newe nkira ku machele bagamba nti zali na ntale tudowa ofuddo osbayi bakutadde mu pamba Uganda igenda maso gosinga Mose Radio okubeera wakabi wachogera ku Mose Radio wachibogera kuba nabayimba kali bajiriya Jasmine wachogera ku Mose Radio gwe nokira ku machele be following be bisufu gobirira sonye bizigo bya ebizigo byewesiga ebyo okera ku machele tukuteka ngo lina bipamba mu binyebere Uganda tukulaga nti ekyagenda maso Uganda nga tonesiga jiki bajajja fe bali wona Uganda leli yesimise ku mulembe gwobobote mwe muzakati bino byoro nibizakati okubeera nga biroza nti Uganda yakubeera obezi eva kunda ku Snap chat na kwata mara gabira ga muwabutwa ne kwata kamera ne film nayo gira gasasiro mwe muzakati Uganda jakubeera wo paka
Semanga died as a miserable man. Nega kutendeka obusa wali okola. Gwali obuzimu gwa nankasa. Nga sibo kyusa amalobozi. Semanga died as a miserable man. Ngana utakito ndo tubulira buli mtibe kisirusiru. Muswayi mula twayi bobi wine because ogenda kuli kusalira wani. Gwende bufa mazine batukira kubaje bagamba bakatande mu pamba Uganda tejja kukaba. Abagoberera abo bala bakandeka benze. Nebagamba buzalina ennaku zibezi. Tali akuddamu kukabi. Nkugambe gwaleka akuledi meke Uganda jiwaleta. Mozele lyagenda kuko chichi wali otulete. Tuleta Diamond Production, smile Diamond Platinum, tuleta chichi wali otulete kolede Uganda gwenga gozali chichi wali okolede Uganda oba weyita wakabi. Gwe chichi wali okolede Uganda. Gwenga gozali mbuyo lyawo musibayi mbuyo chichi wali okolede Uganda. Tanzania otunze wagenda oli opportunist. Chekumanyiko oli opportunist yagala nya abantu abayimiridde oli opportunist kwa Tanzania mayo Tanzania lite kwagala. Gwe bagambe Diamond Platinum tiyamanya nti tetediyo bakaze yali abeereyo. Mbo muzadde mbo okugoyiza okuuma omwana omuto gwe. Ngoyise mbugubugu. Ngakabina kuna tewali mukazi mukulu agenda eno message egere kuli mukazi eno mukulu. Tewali mukazi mukulu agenda kubeera bwana ateeka omuvubuka mukwata ambuna amusibirawo jiribwa nga inayi kayikengwe mubiri gwe gonda basembolinga mwasembolinga ngebizibyo bigundi bya ikia. Bobeero lyawo nga bakupanga wepanga kabina okira kwacha nokapanga notekawo eyo tokwenda kuteeka omuvubuka muto. Mbo musale mwa abana mbwasigalewo. Mbugwe timu Kardashian mbuditisi banyina kulaba oli musi stories zati nebintu bekisirusiru mbutimu Kardashian of Uganda kubire timu Kardashian we Uganda gwania gusa Uganda joza nyira ko mama ejocha bakimu Kardashian bali abasisa abana abanyirira tibera bisada kwera bisagoli gasia mbugwe timu Kardashian of Uganda nya kusesa oli ku Uganda News Updates chobo ino kunkolya nyiga akagambo subscribe okomentinge olikinge ato sharinge mwebale nnyo mwebale ddala sigadde nsero jja mulobozi.